Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako naddala gwe tannaba gyegattako nyiga kalwedi akosobola ogyegattako, kijja kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero njagadde njogerekoko nammwe ku nsonga ey'abakyala. Abakyala bangi mwagala nnyo okugeza obubina, okukola hip, ezo ze bayita hip, okutwaliza ewamu mwagala nnyo okukola obubina bwammwe. Naddala mmwe abatalina mabina mwagala nnyo okugageza, era abasinga munoonya eddagala, mulyagala nnyo eryo erigezza obubina, mulyagalira ddala nnyo nno. Naye eddagala eryo kituufu gye liri erigezza obubina bulungi nnyo, naye ng'okusingira ddala liri nnyo bweru. Kuba ebweru bo balina enkola nga balina engeza gye bagezzaamu obubina obwo, enkola ya mirundi mingi nnyo nga bwe mukiwulira. Abazungu kati kambabuulira engeri gye bagezzaamu obubina obwo abazungu, oba engeri gye babukolamu ne bugejja, n'ogejja figa wansi ne weewuunya n'okwewuunya. Okitegeera babikola naye bya bulabe nnyo. Naye wano mu Uganda ndaba nga tebakisobola, baba balimba bulimbi. Bano abeeranga ku leediyo nze mbawulira nnyo, bawulira beeranga nti jangu tugezza obubina, tugezza kino, tugezza biri. Kizibu nnyo okugamba nti osobola okugezza akabina ng'okozesa ddagala lino eryaffe erya bulijjo, kuba olw'ensonga Katonda yatonda omuntu oyo nga w'omulaba, n'amukola n'amuwa sayizi egyo alina okubeerako. Omuntu yenna waba akula oba waba agejja, ogejja byonna bigejja. Tosobola kugejja ate omusuwa tegusigala nga mutono, kiba kizibu, nagwo guba gulina okugejjeramu. Okitegeera? Kati buli w'ogejja byonna biba bigendera wamu, sisitemu yo yonna eba etambulira wamu. Naye bw'ogamba nti kogezzeko ekintu kimu bwe kiti, awo bwe bubeera obulabe. Bw'oba ogenda okufuna ku mubiri ky'oba olaba nti abasinga bafuna kansa w'olususu, bafuna kansa w'omunda, ne batuuka omusalako akabina nga kavunda buvunzi. Okitegeera? Batuuka omusalako ekintu kyonna kyagezezza nga kivunze. Y'ensonga yeeyo nti kizibu nnyo okujja omubiri gwo ogujja mu sayizi Katonda gy'aba yagutonderamu. Kiba kizibu nnyo kuba byonna oba olina obigezza. Okitegeera? N'emisuwa munda. Kati kansooke mbabuulirekokko, kuba nze nkola nnyo okunoonyereza ku nsonga ezisinga ezo zikwata ku bantu. Fuba nnyo okulaba nga nnoonyereza nnyo, kuba ebweru balaga nnyo nti abantu bejjumbidde nnyo okwagala okwegezza obubina. Ebweru bajjumbidde nnyo abakazi okwagala okukola ki? Okugezza obubina. Naye gye bakomye okujjumbira ogenda obugezza, ate gye bakomye n'okufuna obuzibu n'okufa, gye bakomye n'okufa ennyo, olw'ensonga nti buli bakyusa sisitemu y'omubiri gwabwe, bwe baba tebafunye baddokita bakugu b'amaanyi, ebiseera ebisinga obulamu babufiirwa, bafa. Okitegeera? Kati okugeza omukazi, alika nkubulireko wano, omukazi baddira nga bagenda abamu, nkubulira engeri gye bagezzaamu obubina ya mirundi ewerako. Abamu abazungu bakola batya? Baddira basooka ne bakebera bulungi. Kati ate n'ekirala era kye njagala mumanye mmwe abaagala ennyo okugezza obubina bwammwe mmwe wano mu Uganda, njagala muwulire akantu kano. Bo bali abazungu bakola batya? Bw'ogendayo ng'obasabye nti oyagala kugezza akabina, nga basooka bakutunuulira, ebamala nga bakukebera, bakebera omusaayi gwo guli gutya. Okitegeera? Bamala okukebera omusaayi balabe nti singa bana bakikozeeko tufune kansa w'olususu. Ebyo byonna bakola ki? Basooka bikebera, basooka ne bamanya ne balaba ky'oyimiridde otya, obulamu bwo, omusaayi gwo guli gutya. Okitegeera? Kati n'olwekyo wano mu Uganda ekyo tebasobola kukikola. Bo wojja bundi ogamba nti njagala ddagala ligezza kabina, ajja kuwa bwe bizigo ogende weesiige. Oba muyinza okubaamu abazirina mu Uganda nga bazijja ebweru empeke ne bazireeta wano mu Uganda, naye ajja kuwa empeke ezo ogende ozimire oba ebizigo, naye nga tasoose kukebera kumanya musaayi gwo guli gutya oba olususu lwo luli lutya. Ekyo kiba kya bulabe.
okitegeera ky'oba olaba nga nkugamba nti wano mu Uganda sikkiriza nti oba waliwo asobola okugeza omuntu akabina mu butuufu bwako ng'Abazungu bwe bakola. Ebyo Bazungu be babisobola, naye era bakulaga nti birimu ebyobulabe bye bingi nnyo. Badde nkubuulira nti basooka ne bakukebera ne bamanya nti omusaayi gwe guyimiridde gutya. Ne bakukebera nti olususu luli lutya, byonna ne babiteeka wali ebbali. Bakwekenneenya buli mubiri wonna, balabe emisuwa gyo, obuwuka obulwanyisa oba obugezaako okuzimba omubiri buli butya. Obuwuka obugezaako okuzimba omubiri buli butya, okitegeera. Kati ebamala baddira bakwata empiso ne batandika okukunuuna amasavu mu lubuto, okitegeera ng'omanya Abazungu enkola gye bakolamu ebintu byabwe. Bakunuuna amasavu nga bagateeka eno mu kabina. Baddira ne bakujja amasavu mu lubuto ne bagateeka mu kabina munda, okitegeera. Bo balina enkola gye bakikolamu, ekyo tojja kimbuuza nti batya oba batya, naye gwe kimanye. Baddira amasavu go ag'omu lubuto ne bagakuteeka mu kabina, okitegeera. Kakati obuzibu bubeera awo, kituuka ekiseera emisuwa egitambuza omusaayi zituuka ekiseera ezitandika okuzibikira noguba ng'omusaayi tegutambula bulungi okuva mu kabina okudda waggulu ku mutima. Nga womanyi nti omubiri gwaffe Katonda yaguwayalinga, nga bonna ab'emmotoka nga bagiwayalinzeemu waya ezo zitambuza amasannyalaze biki. Kati n'omuntu alina emisuwa miyitirivu okuviira ddala wansi paka waggulu. Kati kituuka ekiseera engeri gye baba nti akabina ako bakataddemu ebintu eby'enjawulo ebitabadde bya bulijjo. Otuuka ekiseera akabina ako ne kakola ki? Emisuwa munda ne gizibikira, ne giba nga tekyatambuza bulungi musaayi kwambuka waggulu na kukka wansi. Kati ekivaamu okuzibikira okwo kakkana ng'otandika okulumizibwa omubiri gwonna, okitegeera. Bw'otandika okuzibikira ekivaamu kuba kufa. Era kigambibwa be bakola bwe bati ebiseera ebisinga tebatera kuwona, be babeera balongoosezza bwe batyo. Ate n'ekirala, akabina okatuuka ekiseera ne kazimba ne kavunda ne kavundira ddala. Ako ke bakoze bwe batyo kibanga kukapika, okitegeera. Kazimba ne kavunda ne kavaamu wega n'ofuna obulwadde obwa kansa, ne batuuka okukasalako obusazi. Akabina ne bakasalako ne bakasuula wali. Okukakkana ng'otandika okufuna kye bayita kansa lwakuba nti obadde oyagala ki? Kabina kanene, kuteekako kabina. Eyo enkola bagikozesa nnyo ebweru, naye kigambibwa abakazi bafuna nnyo kansa ng'ava ku ekyo, ekira n'okufa bafa nnyo. Kati nwabaawo enkola endala gye bakolamu nga bakuzimbulukusa akabina, bw'abadde yeetaaga akabina, yeetaaga hipu. Baddira eno enkola bagikozesa naye era Abazungu. Ne wano era kyaka gye bakozesa okusinga abo ababeera basobodde okukikola. Baddira basooka ne bakukeberera bulungi ne bamanya nti oli otya, omusaayi guli gutya, olususu oluli lutya. Kati ne bakuwa empeke. Empeke ezo obeera ogenda kumira mmire. Ku mpeke ezo bakuteerako n'ekizigo ekibeera ekyokwesiga kabina, okitegeera. Kati bwe bamala ekintu ekyo batandika okukansolinga, okubuulirira, okuwa lisiti y'ebyokulya by'olina okulya. Nga ku ebyo bakubuulira ebyokulya naye kubeerako n'amazzi. Olina okuba ng'onywa nnyo amazzi, okitegeera. Ne bakubuulira emmere gy'olina okulya, greens, ebintuntu ebyo by'otatya kulya, bo bakuwa lisiti yaabyo. Ne bagamba nti mira zino empeke weesiige n'ekizigo kino kabina, kagenda kugejja. Era kagejja bulungi nnyo, mu bbanga ttono nnyo kagejja. Naye bakuteerako emmere eyo ebeera ey'okulya. Omanyi lwaki bakuteerako emmere eyo ebeera ey'okulya? Bino ebintu by'obeera omize oba by'obeera weesiiga biba bikyusa omubiri gwo. Ky'oba olaba nti bakuteerako emmere oba ebintu nti oba okunywa ennyo amazzi, osobole okulaba ng'okomyawo, kwegamba nga
ng'ofuna obuwuka obutuufu obujja okulwanyisa obuwuka obubi obusobola okuleetera obulwadde ku ekyo ky'oba weekozeeko. Buli bw'olya ebintu ebyo babeera bakuwadde biba biyamba ky'oba olaba nti babigamba obeera olina obbirya singa babeera bakuwadde empeke ezo ezimbulukusa akabina oba ebizigo, okitegeera. Ekyoba olaba nti nkugamba nti wano mu Uganda kyemba ngamba nti mu Uganda tebasobola. Ono mu Uganda teri muntu alina budde obwo asobola kukubuulirira, asobola kukubuulira kibi ekiri mu ekyo ate amala akuwa eddagala. Kiba kizibu, kiba kizibu nnyo. Teri alina budde busobola kukebera, tebalina byuma, okitegeera. Kati n'olwekyo ekintu ky'okugeza akabina ekyo nze ku lwange ŋŋanze tewandikikoze. Kireke, tokikola, kireke, okitegeera. Ate ekirala bagenda kubbira bwereere wano mu Uganda. Abasinga tebalina ddagala, ekyo nkikubuulira, tebalina ddagala ligenda kugeza kabina. Ky'oba olaba nti twali tulinawo kampuni wano, ndowooza mwagiwulira nnyo, eyali egamba nti egezza obubina. Naye ate ekibi kye baakola, bwe baali bakuba akalango ku TV ate baakozesa muntu alina kabina ke, okitegeera. Ndowooza kampuni eyo mugimanyi. Baakubanga nnyo obulango ku TV ne ku leediyo, naye nga ku TV akalango ke balaga bakubisa omukyala alina akabina akanene. Oyo omukyala mumumanyi, okitegeera, gwe baakozesanga. So bandifunyeeyo omuntu atalina kabina ne bakamukola ne kagejja ne batandika omukubisa obulango. Naffe ne tukakasa, balaga nti wano yali mutono, nti wano agezze, naye baakubisa omuntu batulaga nti oba yali yenkana bw'ati oba wano nti kati agezze, okitegeera. Baakubisa omuntu akalango alina akabina k'akazaale, okitegeera. Ekyenkulaga nti wano mu Uganda kizibu nnyo okusanga omusawo agenda okugamba nti alina eddagala erigezza akabina. Kijja kuba kizibu, ekyo nkikubuulira, kuba tebalina busobozi, tebalina byuma, tebalina bukugu mu ekyo. Ekyo ekintu ky'amaanyi nnyo 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 okukyusa omubiri gwo ogujja mu mbeera gye gubaddemu Katonda gye yagutonderamu baguteeke ku mbeera eyaabwe. Ekyo ekintu kizibu, ekyo nkibabuulira, kye mulina okumanya. Kuba abeera bakukyusiza, ky'oba olaba nti bakuwa empeke eyo eba egenda kugeza kibi, okitegeera. Empeke eyo ebaamu eddagala erya buli kika eriba ligenda okusitula akabina ako kakola ekikagejje. Bakuwa ekizigo ekikuyamba olususu luno obutayonooneka, okitegeera. Ky'oba olaba nti nkugamba ebintu ebyo by'okwegeza obubina birwaza kansa ow'olususu nnyo nnyo nnyo, 100 ku 100. Olw'ensonga ky'obeera okyusizza, olina ky'oba otadde mu mubiri gwo ekitali kyamu, sisitemu oba ogikyusizza ey'omubiri gwo. Kati eba ejja kuvunda buli gy'olaga mu maaso, eba ejja kufuna obuzibu. Ky'oba olaba nti abakazi abasinga bafuna obuzibu ku bubina, ne batuuka obbasala obusazi obubina ne babubaggyako ne babusuula nga buvunze, nga bulimu n'envunyu, lwakwagala kwekyusa mbukufuna kabina kanene afaanagane gundi, okitegeera. Lwakuba wano mu Uganda tebinaba nnyo kujja nnyo, birinnyo ebweru. Birinnyo ebweru bingi nnyo nnyo nnyo. Abantu bakyusizza obubina ne babageza ebintu eby'enjawulo, naye era gye bakomye obbakyusa n'okufa bafa balwadde balina kansa ng'ava ku ekyo, okitegeera. Kati n'olwekyo mumbadde munsindikira nnyo message nga mumbuuza titwagala ku ddagala ligeza akabina, nsobola okugeza akabina kange. Kati ansa eyo ngizeemu, sikuwagira kikola, kuba wano mu Uganda bagenda kubba bubbi, tebalina ddagala, okitegeera, erikola ekintu ekyo. Bonna beeranga nze mbawulira naye balimba, tebalina byuma, tebalina bukugu bumala, okitegeera. Ekyo naawe obeera okiraba bulabi gwe omukyala ali eyo. Nkunnyonnyodde nti bali basooka ne bakebera omusaayi, bamala okukebera omusaayi bakebera olususu lwo luli lutya, terulina ne balaba obuwuka, mubiri gw'olinamu obuwuka obusobola okuyamba okulwanyisa ekyo kye bagenda okukola, okitegeera. Bakebera buli kantu konna ku mubiri gwo oba ku lususu olwo, okitegeera. Baba n'ebyuma ne balyoka bakuwa eddagala erikusaanidde ku mubiri gwo. N'ate ekitali wano omuntu yeeranga nti n'eddagala erigezza akabina, ekitegeezo ojja kugenda bugenza kwebuwa eddagala oveeyo. Olaba obuzibu bw'obeera ofunye, ojja kulikozesa
otandika okufuna obuzibu ku lususu lwo nnyo n'amaanyi okukakkana ng'ofunye kansa. Ate omanyi omulwadde wa kansa kuba kufa. Omulwadde wa kansa teri ddagala ligenda kujjanjaba kuwona, okitegeera. Kati n'olwekyo beera n'akabinako Katonda ke yakutonda nako. Njagala mukimanye gwe wenna omukyala ng'oyagala okube n'effiga ye ennungi, totawaana kuddawo mbugenda kunoonya biweke bimira, kunoonya simanyi biki, totawaana ku figa. Figa yo ky'olina okulina kulya bulungi na kukola exercise. Kyekyo kojja kukuuma figa yo nga nnungi, kukulya bulungi na kukola exercise. Mulina okukimanya nti Katonda yabatonda, bw'atyo wabeera yakutonda. Katonda atonda omuwala naba ng'omuwala oyo yayawula. Ndowooza mukimanyi, olaba omuwala n'omulaba nga mutuufu yayawula bulungi, nga yayawula. N'osanga omuwala nga enkola gye yakulamu yiye, nga tosobola nga teyayawula, oba nga mubyawula, osanga omuwala nga teyayawula, nga ye bw'atyo bwe baamutonda, okitegeera. N'osanga omuwala nga mutono nnyo n'oweewuunya, bw'atyo babeera bakola ki? Babeera baamutonda. Kati gwe ky'olina okukola, tolina kwevuma sayizi yo gy'oliko. Nkugambye, oba oyagala okukuuma figa yo nga nnungi, ng'oyagala okugamba figa yejje abantu bakwewuunye, just kulya bulungi, kulya bibala ebyo, nakukola ki? Nakukola exercise. Kyamaanyi nnyo. Ekisinga okugeza abakazi ne mugejja ebintu nga temutegeerekeka, nga figa yo tetegeerekeka kubeera nti temukola exercise, mutuula mu ofiisi, muvaawo temukwegamba ogejja nga olaba abasajja be bagejja, kuba bo abasajja bo tebeefaako, okitegeera. Kati n'olwekyo ebyo by'okukola nti njagala kukola akabina kange kabeere kalungi, kabeere ne ipu biki, ebyo byesonyiwe. Beera ne sayizi ennungi, obeere n'emirembe mu bulamu bwo, oleme na kubonaabona mu maaso eyo. Osobola okugamba nti kankola effiga yange ng'olina emyaka 3 oba 25, n'ojja kutuuka mu myaka 4 oba 45 bikusobere, ate obeere mu kubonaabona na kwejjanjaba, kwegamba obeere na kubeeraawo nti budde bwonna ngenda kufa kansa, lwakuba nti wali oyagala ki? Wali oyagala kabina. Kati n'olwekyo kye mbabuulira, njagala mukimanye, kituufu eddagala baliranga wano mu Uganda, naye weekube mu mutima gwo, omanye nti naye bano kye batunda eddagala baaliggyawa, balina bukugu ki obwo obugezza omubiri gwange, kwegamba sayidi emu n'egejja ewa ne wasigala nga wanene, obwo obukugu baabuggyawa? Eddagala baaliggyawa eryo erisobola okugezako sayidi emu ewa ne watagejja. Ekyo kiba kizibu nnyo. Mmanyi nti eddagala ly'osobola okufuna, eddagala erigonza akabina, kuba abakyala basinga mu kalubu obubina, eddagala erigonza akabina eryo gye liri, ne kaba kagonda bulungi nnyo akalebera, okitegeera. Eryo lyangu erisookera ddala na muzigo omuganda gukikola bulungi nnyo, singa gubanga mulungi nga tegufumbiddwako, okitegeera. Gukola bulungi nnyo, gugonza olususu luba nga lulabika bulungi, ng'akabina kagonda bulungi nnyo. Naye ebyo by'okugamba mbu kagejje, ekyo kyabulaba, omire empeke, akabina kagejje, simanyi weesiige biki, akabina kagejje, ekyo kibi, kyabulabe, tokikola. Sigala ne sayizi yo Katonda gye yakutonda, kijja kuba kirungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Gyegatteko bingi ogenda kufuna. Nyiga kalwedako osobola ogyegattako nekyalikinga vidiyo. Olwaleero twogedde ku nsonga y'abakyala abaagala ennyo okugeza obubina, kuba mbadde mumbuuza nnyo eddagala erigeza obubina, mulibuuza nnyo, naye ekintu ekyo si kirungi. Kye mbasaba, mwebale kubeera ku channel yaffe, mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.